kutegera Muwonge atuuka ne n'abagamba ate n'abakumanya buwoomi bwa butambuze yayogera naye nga yalina omuvunaanyizibwako nga political good head ya mobilizing ani yalina okusupervisinga kawa ate gwawaana ng'omanya obuwoomi we buli olaba batambula na kooti nene kutomanya kirimu naye nga bizimbe bwe biti sebiteebe tusaba bikolebweko tetubyogeza bukyayi ne twagala Kayunga naye tunaweereza ekisanja kimu ne tuvaawo naye nga tulese Kayunga ki eteredde kawaffe mukulu batambuze bazimanyi abudu n'erinnya eryokubisaaga alimanya olw'ebikolwa bye omusajja oyo okuva yajja Kayunga ezza emabega yefuula akola ebyamakulu n'omusajja oyo mukulya ssente kwatudde basaba ne banyabo twagala obbasaba mugende mwababaka lina ensonga entusukako ffe tugenda kugalawo ofiisi era tugenda kikola munaka entono ennyo erya serious tetubyogeza kuzanya because as local government councillors we are given mandates okulaba nga emirimu gy'abakozi ba government tugirondoola n'omwami alina vulugu mungi gwe yeetabyemu of recent bali ekangulumira nga bali mu kugira ttaka lya gundi ttaka naye ng'ekigenderwa kikyanjawulo nnyo ne kyaliko Bogedde ku automatic promotion ziwano byenjogera mu birecording onayebo nassali birecording Bogedde ku automatic promotion ziwano nzenna n'omusomesa omweggaliraaye yankubira n'angamba bangambye bagenda kumpa wa deputy naye banjagalako milioni 3 basebo ne bannyabo Kayunga bagifudde akatale tugenda kubagamba musomesa abaana mukole ki naye nga tebagenda kolera mu Kayunga wano banaakolerawa ne balanga obusomesa education assistants tu naye nga abantu bamaze almost okwegabanyamu buli omu leetayo babiri tulina ne bakansala abamu bafuuka babulooka akutuukako naye omukulu wuno angambye bamugambye bagamu abatawuni kiraaka naye olinayo ssente okiraba nze njogedde Muwonge ne Kaawo kuba be batwala ki Muwonge yatwala political week Akaawo yatwala technical ki Muwonge gwe mwateeka mu ntebe ku ttaka lino erya tawuni kanso ayinako puloti wano Kayunga tawuni kanso mbu yatunzeewo kati obwedda twogera ku babbi simanyi babbi omusajja gundi wano kanta naye obubbi obusooka buviira ddala ku babbi b'akalulu be baleese ebintu ebyo kubanga bibiri tulina buno omubbi mu Uganda gwe twetaaga osooka okukola ki osanga bakoppa ye kati omwana omulenzi oli semba kyobba wakyakalulu akuba kansala so bakadde bange bamasheeki abali wano nga temunnabasabira bano babbi bambuzi babbi bante babbi basimanyi ebisepiki ebyasigadde ebweru tulina omubbi ebiro nabadde sigenda byogera naye tulina omubbi mu Uganda eyetaaga okukola ki nina mikono gyange abenyarre omuzeeyi gaswaga nsanyusa nnyo okulaba taata muzeeyi birungo osanyusa nnyo okulaba era nabagamba engeri gye mpuliramu enkakasiza nti njagala Kayunga naye tugenda basabira basseeka bakadde baffe baabano bangi ebyo boogedde waliwo ekigambo olaba ggoonya okubuulira ebiri mu nnyanja olwo tegwe ng'ogamba si bituufu bye boogedde biteekwa okuba biki naye tusabe nnyo omusayi gwa Abel gulabika gukaaba gulabika gukola ki gukaaba mu Kayunga ensonga lwaki kati n'ababbi bajja batubba tebalina wadde okukola ki nali simanyi nti njagala nnyo Kayunga naye olunaku lwali lumu nenfuna omukisa bakansala babiri ne bantuuzaako awantu ne bambuulira ebigenda mu maaso mu district naddala ku district kinene mu byenjigiriza olw'obulyake obukenuzi obujjudde mu education department district yonalebo tebandeke eri mukola automatic promotion abantu tewabeegoddwa mukisa kusaba mu bifo erimu mu kuyigira mu buvunaanyizibwa mu education sector twafunye abantu bannaffe 42 bagenda kuyitibwa butereevu ku level ya senior education assistant twafunye abantu 21 basumusibwa butereevu nga tebalina kwemulugunya kwonna bagenda ku level ya deputy fene tutyamu bonalebo tebandeke chalis ebintu ebyo kitukosa mu education Kayunga district Kayunga sub-county mpa
ntuusa omukisa guno bategeeza nti twalanze emirimu 49 mu education department. Ayina eyasoma wadde ng'okutunda emirimu onalebo tebandeke mukama wange kati tekikyaswaza mu Kayunga. Abasajja bakuba busimu olina ebiwandiiko binakufuna leeta ssente ne tweteekateeka ne gift pipe tweteekateeka bwetuusiwukanga empisa temutunenya twagala kwekaakalakasizaako mu kansa emu tulabike nga tujja kubaka abakungu abanategeera tukola ki. Nebaza Madamatuleti mugabo omwana wange oyo kansala w'abakozi nti ayimiridde ku nsonga y'abakozi okulaba ng'ebintu bitereera. Wabadde otula n'amaaso mwana wange sikulengera bulungi naye weebale nnyo weebalire ddala. Twafunye obukadde 408 ogenda ku masomero 3. Essomero lya Namulanda RC yafunye obukadde 16. Essomero lya Bogedde yafunye obukadde 16 n'essomero lya Kanjuki Siyo yafunye obukadde 16. Gonna galiko entebe za bukadde 9. Mu byenjigiriza era twafunye tooyi 3 ku bukadde 75. Emu egenda Kiwoza Siyo, endala egenda ku Bukujju Meya, endala egenda ku Kanjuki Siyo. Nti gavumenti yaffe ku lwa muganda wange Honorable Minister kino njagalo kimutuma direct ewa President Museveni nti nga bannakayunga yatuwa otulo era twebaza kubanga twali twebaka naye otulo tetwaziba mumwa tulina okulya. Kaakati ebyokuzza eri omumwa mugenderamu emirimu, mugenderamu obutebenkevu, mutambulirwamu projects ezo ezandibadde zijjanga za nsonga tusobole okufunayo kyetuza eri omumwa, naye ekkubo erigenda okuyamba emimwa gyaffe sigambulukufu bulungi. Ensonga y'emirimu wane Kayunga tuli bubi nnyo. Honorable Minister, abaana abali wano mu ddwaliro abantu abakolamu abasinga 80% bava bweru wa Kayunga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.